Alright, kale nkwaniriza nyonyi ndidala kutusimbira fugaggadde lwa SML News Yugi oli otya munaffe yagoberera omukutu gwaffe mukyabanayuganda bannaffe abali mu ggwanga lyaffe ate namwe abali webweru waalyo mwebala okukola mwebala okuwatanya olunaku lwaleero nga ennaku endala bwe zibeera zonna olunaku lwa njawulo kubanga twongera okwambusa obuweereza bwaffe. Waliwo ebintu byenjagala okukola bulijjo ebindaga nti eggwanga lyaffe likyalina olugendo luwanvu ng'ebintu bannaffe bakola mu bwangu ennyo ebitukaluubiriza ne tekinologi omupya ate omutono bw'ati naaba nga atukaluubiriza. Kale mwenna gye muli buli alina ky'asobola okuleeta n'okuwaayo atuwe mu bigambo mu magezi ne tekinologi eggwanga lyaffe lifaanana amawanga amalala. Neewuunya lwaki Uganda tukyakwata nnyo ensimbi mu ngalo nga bannaffe ab'amawanga gaakula edda ensimbi ogifuna okuba nti okutte kaashi wa nsimbi kitwalira obudde ebintu bitambula butambuzi bwe biti era n'oba nga byonna obifuna. Kale olwaleero ndi wa mukisa Nyonyi Ndiddala okuyimiramu empulogulaamu n'enjawulo nga bw'ogiraba ekwatiddwa mu ngeri ya kikugu ate ya njawulo nnyo nga twagala okuwuliziganya ne bannayuganda bannaffe abali ebweru w'eggwanga naye ng'ate balina omutima ogulumirwa eggwanga lyaffe. Bwe tujja okutambula leero nze Simon Muyanga Lutaaya. Omugenyi wange olwaleero ye mukwano gwammwe abamanyi bamuyita munnaluweero nze muyita munna Twitter wagye mulabira ng'akuba ebigambo ebinene George Williams Magera, omu ku bannayuganda abalumira eggwanga lyaffe era abagoberera obulungi ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga ate nga aziwaako alternative. Nadde ngamba General Moses Bigirwa sabbiiti eno nti abantu baffe mu ggwanga abajerega oba abanafuya ebiriwo bakola gwa kekema na kukaaba nti olaba kino kiganya alitulaba n'ebirala. There is no man in this world, in my culture, who simply mention there is a problem. Omusota guza mina nti kale bannange olaba kale omusota gutulumbye kale guvudde manjusi nga guyise mu maaso. No. So I am only devoting my time to listen to Ugandans who have accepted to offer alternatives. And I find George Williams Magera as one of those who offer alternatives. The alternatives may not be widely shared, but they will. And we would like to attract and invite our people of goodwill and the others to debate the alternatives. Are these alternatives viable? Do they work? In this special episode, I will be sharing with Mr. George Williams Magera on how Uganda should be moving forward. Sebo sanyiso kulaba. Sebo Simon nesiimye okwogerako naawe n'okubeera mu studio za SML News Uganda. Simanyi lwaki wazirokolayizinga ng'ate tuli ku mulembe oguli international. So nze nali ndowooza zaali badde SML News International. Okubeera nga ffenna otukwasiza wamu. Naye ako kabadde kalowoozo. Naye katuufu bwe tuba twewandiisa mu Uganda Register Services Bureau wane waffe waliwo ebigambo bye batugaana. You cannot use the word Uganda in what you are registering a company. You cannot use the word international because once you say international, you have overstretched the jurisdiction beyond what they can control. But that will be the ideal. Because ideally, that's what we are doing. Kati nzaawe nkusabira nti goba we promoting agamba kugambi SML News International. Gwekirekawo SML News. Anakyagala ate munnange aba CNN bakugamba international bakugamba tuli cable news network. Simple. N'akirekawo. So naye neyanziza ako kabadde kalowoozo kubanga kati okurosinze borders ate naffe otuwadde omukisa okurosinga borders. So neyanziza era njagala okwebaza ttiimu yo n'abateesiteesi aba puroguraamu eno ya SML News. Ife ng'abamu ku bawagizi
Ssekinku bannakinku nakinku ndowooza kiba ky'abakyala ssekinku kiba ky'abasajja bwe ndowooza simanyi lwakone bwe njogera naye Oluganda kale bwatyo tunatambulira ekyalo kyoliko bakiyita batya? Ekyalo kino kyendimu bakiyita District of Columbia. District of Columbia. Okay. So ye bayita amulufuutefuute abantu bagamba Washington DC. Yeah. Naye nga Washington waliyo state gye bayita Washington. So bw'oba otunuulira eno teba state, eno yo bagiyita District of Columbia, si state. Ekyongezaako Washington kubanga founder wa America yabawa ettaka kwe batudde baali bamuyita George Washington. Wonderful. So kati kwe kugassaako Washington naye nga kyekifo bakiyita District of Columbia. Abakakeesa mu history banaatereeza ebyo genda mu maaso sijja kugenda mu history w'ebyo essaawa eno. So neeyanziza mukulu Simon era neeyanziza okumpa omukisa guno era nsuubira tugenda kubeera n'akaseera akalungi nga twogera ku bikwatagana n'eggwanga lyaffe nga twogera ku n'ebiki ebinaazimba eggwanga lyaffe n'okutunula mu maaso gye tulaga nga bwe twetegereza gye tuva ne we tuli essaawa eno. Sebo neeyanziza. Wonderful. Abasoga and a very inquisitive ethnic group. So lwaki bagereka okubuuza kanoza nti amaido obufulu buliyo bali bati so baagala nnyo okumanya buli ekifaayo. Washington DC okolayo ki? Essaawa eno nina ebintu bisatu byenkola mu kibuga ekya DC. Ekintu ekisooka nti nze n'abaana bange tubeera wano weewali we twaligambye obufu babuyita obutuuze obw'okubeerawo. Ekigambo tekyali badde butuuze nnyo naye kale mu nsi gwe muwangaalira n'abaana bange omukyala n'abaana bawangaalira eno kati. Ekyokubiri najja mu Washington nga nzize okutegeera ebyobufuzi ebifuga ensi. Ebyobufuzi ebifuga ensi si ebifuga Uganda naye ebifuga ensi. Kubanga bw'oba oyagala okukulembera oyina omukulembeze w'e Uganda tafuga Uganda yokka. Representing eggwanga Uganda ku international stage n'amawanga amalala agatuula awamu ne United Nations. Naye n'agatali mu United Nations nga North Korea era olaba owaffe akolagana nako. So omukulembeze w'eggwanga alina okumanya ekintu ekyo. Ne tugenda okitunuulira nga onoonya ensibuko y'amaanyi ago agafuga ensi etuddewa. Netugisanga ng'ensibuko eyo etudde mu District of Columbia n'emyaka ng'embi njirinaane. Munnange tomanya luliba olukya ludde okwata ddamula naye nga ebyokukola obitegedde. Ekyokusatu nali naakamaliriza okusoma masters yange mu international foreign affairs nga namejaringa mu bintu bibiri, security ne economics. Namejaringa mu security ate si kumejaringa mu security yokka, nakuguka mu kulwana entalo. Olwana otya entalo, insurgencies, counter insurgencies ne warfare. So kaakati ebyo bye nakugukamu naye nengattako ne economics nga minor. So kaakati ebyo bye bintu bibiri. Naye nensalawo nsigale nti bwe twava nga tetunnagenda mu kalulu nali neewandiisizza ate okugenda okufuna PhD okusukkuluma okufuna PhD mu political science era still mu kibuga kyekyo. So olw'obukyagala kwasanguza amasomero nakututawaanya, bannabyabufuzi batawaanya nnyo. Ekibuga kirimu amasomero ag'amaanyi 2, anaayagala anaanoonya wawenda. Naye kaakati you see the point. So n'ekijja kutwalamuko akaseera emyaka ng'ena ku 5
okubeera nga nkimaliriza era bwe baatulemesa okwesimba omukalo nenga nali ntaddeyo okuyimiriza omwaka mulamba so nenkumawo nensalawo nti njizuuminge nkontinuwinge ne okukenkuka okumalayo mu political science. So mu bufunze by'ebintu bisatu ebinkuumidde wano mu kibuga kino. Two quick ones. Ekisooka mu bino byonna ebisatu kiriwa gavumenti ya Uganda kye yakutuma? Tewali n'ekimu gavumenti kye yantuma. Okay. So does government know where you are? Gavumenti ya Uganda erina omutawaana nze ngenze ku embasi ya Uganda emirundi egisukka 6 kubanga weeri Kinyana Mpindi kintwalira eddakiika 17 otuuka embasi ya Uganda weeri eddakiika 17 ngenzeeyo emirundi egisukka 10 emirundi 4 tewabaddeeyo bantu baanukula luggi oba okugamba nti ojja kusobola okuyingira okufuna appointment. Emirundi egisigadde gibadde gya ssimu naye nga correspondence teddamu. Simanyi oba waliyo abakwata amasimu oba teri, simanyi, naye ng'okugezaako okufuna kirabika kyetaaga okubeera nga connection yo nene nnyo bya private ebisinga. Nze nkuwa experience ng'eyange omuntu omulundi gwe twali ogwali guntutteyo nti nali njagala okurenewinga passports z'abaana bange era nekinnemesa naye nga kati babikola ebyali new babikolera nnyo mu conventions ezo eza North American Association bannayuganda gye batera okwogera nga UNA gye batera kati okubikolera ennyo naye nga mu bibuga ebyenjawulo kikwetaagisa okugendayo. Kaakati awe wali obuzibu. So Uganda nga gavumenti kimanyi oba emanyi wendi naye ekyo sijja kukyesibako nze mmanyi wendi. Ekyokubiri simanyi nti oba etwekayo nnyo omutawaana okunoonyereza bannansi baayo bonna bali luddawa kubanga singa ekyo kyaliwo correspondences ez'enjawulo zaali badde ziyita nga toyise buyisa mu UNA. Ndi mmemba wa UNA naye sigyatendinga naye nga ndi mmemba. Omulundi guno nagaanye okubasasula ensimbi eza membership kubanga bakyonoonye bakijje ku mulamwa ogw'okurepresentinga bannayuganda abawangaalira e Bulaaya ne bakiteeka ku mulamwa ogw'okwagala okukuuma gavumenti ekole byeyagala ng'esinziira Bulaaya. So mu bufunze byebyo taaga. Njagadde kutegeera kwetegeeza mu bino bye wasoma. Omuntu asoma ekintu ng'agenda kikosa. Nasoma amawulire kuba nayagala okugakola. Era nebaza Katonda nti ngakoze. Okusoma ebyokwerinda n'okuguka mu kulwana entalo ng'oyagala kulwana zaawa. Kaakati waliwo ebintu njagala okugamba ebintu 4 tubyetegereze. Bw'osoma okuva mu nursery okutuuka mu ekibiina ekya senior 60 kati tukozesa system ya Uganda oba oteekateekebwa okumanya. So between nursery ne senior 6 baba bakuteekateeka okumanya. Kaakati between okusoma degree baba bakuleetera okutandika okumanya. Bw'osoma degree n'otandika okumanya. Senior 6 ekuteekateeka okumanya, degree n'ekuleetera okumanya. Kati masters ekuleetera okuzuula by'omutegedde. Ebyo by'omanyi babiteeka batya mu nkola ennungi. Kaakati bw'omala obitegeera ogenda mu maaso n'okola ate kibaliise PhD n'osukkulumakawo n'ogamba nti aha bino byentegedde tituli ki ekitali kizibe. Kati PhD n'ekuyamba okuzibikira ekituli ekiri mu ebyo by'otegedde. So kaakati bw'otunuulira ebintu ebyo byonna ozuula ebintu 3. Ozuula ekintu ekisooka kye twaliise information gap. Waliwo ekituli mu information. N'ozuula ekyokubiri kye twaliise strategic gap. Nti wennyimiridde nsobola okuggusa kye njagala okuggusa. Kati ne wabeerawo n'ekituli ekyo kye twaliise tactical gap.
tools ki ze neetaaga okukozesa okugusa ekyo kye neetaaga okugusa. Kati so bw'ogeza n'okola ebintu ebyo bisatu kikuyamba otegeera nti bwe mba ŋŋenda mu lutabaalo neetaaga okumanya nina obubaka obumala bwenyimiridde wanzigusa n'ekyokusatu ebikozesebwa bintwala gyendaga. Kaakati mu byobufuzi ebintu ebyo bisatu ne mu bulamu obwa bulijjo olina okubeera nabyo, kubanga y'ensi erina amaanyi asatu gokka. Ensi yo erina amaanyi asatu, erina amaanyi ag'oku ttaka, erina amaanyi ag'oku mazzi, erina n'amaanyi ag'omu bwengula. Kati gw'olina okunoonya ku maanyi ago asatu. Amateeka gonna agafuga ensi bagayimirizaawo ku maanyi ago asatu. So kyekyo ekimu ku bintambuzza n'embeera nga ndi mu kunoonya nti kati bwe namala okuzuula masters nti nkizuule nti entalo bazirwana bwe bati era n'abalwana entalo ebigenderera byabwe byandibadde bwe biti ne wabeerawo gaapu esembayo, naye bo bakozesa ki? Bakozesa political science. Kati neŋŋamba science kwe kwagala okkenkuka okutegeera political science amuvinga atya ensi okubeera ng'ekozesa amaanyi gali amalala okutuukiriza kyeyagala. So ebyo oyinza obiteeka ku nsi naye nga ssekinnoomu ng'omuntu. Nze nategeera nti ŋŋenda kubeera mukulembeze nga nina emyaka 12 teri yakiŋŋamba. Nategeera nti ŋŋenda kubeera mukulembeze nga nina emyaka 12 mu 1994. Nina mukulu wange ansinga emyaka 3 obukulu nga nina emyaka 12 twe twazaalibwa abalenzi 9. Mu kiseera kya COVID omu yatugendako olw'ebintu bya oxygen ewaali mukamaawo mukyala wa mukamaawo ow'ekisimbe ekya Piraawo kye yakola n'abeera nga oxygen akutte contract omukyala n'atamuleeta mu biseera ate ng'ensimbi zonna zaali zimuweereddwa. Ne twesanga nga twafuna crisis nange muganda wange mwe yafiira. So mu lutabaalo luno olwamuzeeyo emyaka 4 abantu 3 bemmanyi abenfiiriddwa mu lutalo Luweero. Kitange omutwe yafa ne ssenga wange yalufiiramu. Kaakati ne luno olutalo olwa COVID era nga luyimiriddemu muzeeyi yennyini Museveni nalwo nwesanze nga ne mukulu wange alugendeddeyo. Naye kyembadde ngezaako kujjirayo mu ekyo ekya COVID kwe kulaga nti twazaalibwa abaana 9, maana 12, mange yazaala abaana 12 naye abalenzi tuli 9, omu yatugendako kati tuli 8. Naye kati addako oyo yatugendako nga n'emyaka 12 nali nze sirwanangako ku exchanginga bikonde ate nina ensonga lwaki eyo si ye pulogulamu ya leero. Naye mu myaka egyo nasalawo ne ŋŋamba essaawa erabika ey'ebikonde etuuse, ono omusajja atujooze nnyo. Kaakati nze saagenda mu lutalo olwo nga ŋŋenze dduwangula kuba yali mukulu wange ansinga emyaka 2 ate nga n'amaanyi alina mangi. Saagendayo nti kumuwangula naye nalugendamu nga nina emyaka 12 okutegeera olutalo tulirwana lutya ne lugwa obutaddamu kubeerawo. Tulukola omulundi gumu bwe banakambeera ekyokulabirako saddaaka ebikonde tebiridda waka waffe. Ne neewaayo nga saddaaka era eŋŋumi zaasituka 1 ku 2 nga ndi ku ttaka nzirise. Kaakati bwe nazirika emiranga okuka omanyi ewaffe Uganda omuntu bw'azirika bagamba afudde. Ate tetumanyi first aid CPR kuyamba muntu kumuzangula. Ebyaffe bya Katonda azza bibye. Munnange Katonda yazza bibye ne sipiira mu bikonde ezira engulu. Naye ebikonde ebyo byateekawo emirembe awaka okubeera nga okukyusa okukwataganya ennuumi ez'ebikonde zaakoma netutandika okukozesa obwongo okulizolovinga differences zaffe mu kifo ky'okuzirisolvinga n'ebikonde. Ebikonde byatuleetera okutuula ku ttebo otandika okulaba waliwo alternative gye tuyinza okukozesa mu kifo ky'okukozesa ebikonde okulizolovinga petty differences eziri wakati waffe. Olwo we nategeera ngenda kubeera mukulembeze. Okay. So you've been cantankerous from childhood. Is that right?
mbadde wakuteekawo mirembe okuva nga ndi muto. Okay. Mpulidde oyogera ku Luweero, sengaawo n'ekitaawo muto mu lutale Luweero. Ova Luweero. Yes. Okay. Mwe abaleeta gavumenti gye tulina mu Uganda. Ffe abaasaddaaka obulamu bwaffe olwa gavumenti gye tulina mu Uganda essaawa eno. Okay. Si ffe twagireeta naye twagisaddaakira. Bintu bibiri. Abaleeta gavumenti baakozesa Luweero okuleeta gavumenti. Luweero n'efuuka saddaaka eyaleeta gavumenti. So si yo kuleeta gavumenti. Yanjawulo. So you're proud nti mwe Mecca, tubayita Makka Luweero. Tetusobola kuleeta, tetuli proud kwekyo. Tetuli. Nze nga munnaluweero tetuli proud kwekyo. Actually, twetaaga na kwetondera ggwanga nga bannaluweero nti bannange twakola ensobi ey'obutamanya. Naye ekintu kyendi proud nga munnaluweero nti ffe mu ggwanga Uganda abazira abakyasinze, ffe bazira mu ggwanga Uganda abataliimu butiitiizi okubeera nga tusobola okulwana olutalo lwonna lw'oyinza okututeeka mu maaso gaffe. Ekyo kyo nkyenyumirizaamu okubeera nga munnaluweero. Kyekimu ku byensinga okusiima kitange okunzaala mu kifo ekivaamu abalwanyi, abasinzizi, abalwanyi ddala abasobola okukyusa gavumenti. Okay, are you proud of what we have achieved because of the sacrifice you made? For example, bannayuganda abali basobola kutebuukye balina emirembe, eggwanga lyaffe lyongedde okukula, economic progress, ensi Uganda eyogerwako naye gy'oli bajjukira nti waliwo Uganda. That is because Luweero sacrificed what you sacrificed for us to be where we are. Are you happy? Ngenda kugamba ebintu bisatu nga bw'obireese. Ekintu ekisooka kansooke nkuwe information. Bw'otuuka mu kibuga kino District of Columbia ekibuga eky'ebyobufuzi mu nsi yonna, bw'osanga abantu 10 ku bantu 10 kijja kuwa kibajja kuba kyamukisa nnyo okusanga amanyi President Museveni ng'omukulembeze wa Uganda. Bugenda bba mukisa nnyo okusanga ku bantu 10 okusangako omu ng'amanyi nti no Uganda gyeri ne President Museveni gyali. Ku bantu 10 kijja bba kyamukisa nnyo okusangako omu. Ekitegeeza nno bw'oŋŋamba nti nno eno bateerenze kiriyo. Ekyo kimu. Ekyokubiri, bw'oŋŋamba nti Uganda ekuze ogenda kukola ensobi 3. Ensobi esooka ogenda kugatta enkulaakulana ng'ogisinziira ku kyewaliise figures eza national development ze bakuwa. Ekyo kimu. Ekyokubiri, ogenda kutunuulira oluguudo lwa Entebbe Expressway ojajinga okukula kw'eggwanga okusinziira ku luguudo lwa Entebbe Expressway. Ekyo nkikuwadde nga kyakulabirako. Ogenda kutunuulira ekisaawe kyaffe eky'Entebbe International Airport ne katamino ke baagaseeko ojajinge okukula kw'eggwanga okusinziira kw'ekyo. Naye bw'oba oyagala kujajinga ggwanga enkulaakulana lyalyo olina otunuulira span ey'emyaka 4 okuva mu 1986 okituuse wano olwaleero. Kati bw'okitunuulira mu system ey'enguudo kankuwa ekyokulabirako. Bw'okiva mu system ey'enguudo ogenda kukizuula nga buli mwaka okumala emyaka 4 gavumenti ezimba kilomita 10 kyokka eky'enguudo. Ekola kilomita 10 kyokka eky'enguudo. Ekitegeeza buli mwezi gavumenti ekolayoko kilometers nga 9 ku 8 buli mwezi. Naye naawe njagala ombuulire bw'osamba akagaali kilomita 8 tozisamba. Nzisamba n'ekikumi nkisamba. Tukisigale ku 8 olunaku. Njagala oteebereze ng'eggwanga lyo likola kilomita 8 zokka buli lunaku. Zokka.
kilomita 8 oli kisogera bitaliiko facts kakati gwe naawe noonyereza otunuulire span okuva mu 1986 otuuke mu 2026 emyaka 4 olabe kilomita ezikolebwa ozidividing by those years ozidividing again by each day olabe bakuwa kilomita emmeka. So olina okitunuulira nga olaba ekintu ekyo kati bw'ogenda ku nsonga ey'okugamba nti nno twebase twaleeta emirembe kati ate oleese olutalo olulala ŋŋenda kukubuuza ekibuuzo kisooka nga moderator essaawa eno bw'ofuluma essaawa eno n'otandika otambula okuva ku studio za SNL osobola otambula ebigere 10 ng'essimu ogikutte ku mukutu bw'oti n'oteraliikirira nti egenda kusigala mu ngalo. Asobola kikola abaana batubba ekyo kimu kyengenda okubuuza amakaago galina oluggi owange oluggi olusooka n'olwa geeti olina oluggi lwa geeti n'oluggi olusooka oluyingira mu njuyi ku luggi lwa geeti kuliko ebyuma oba kuliko biti kuliko byuma ku luggi oluyingira mu njuyi oluliko ebyuma oba biti lwa byuma obadde okimanyi nti wewakulira gwe mukulu Simon enzigi zeewammwe tezaaliko byuma zaali za miti zaali za miti gw'obadde okimanyi nti enzigi ez'ebyuma zidde wano mu myaka gya 20 n'ebikomera tebyaliwo emyaka emirala gyonna because we are modernizing we now look modern twagala bintu nga tonnagenda mu modernization toyinza kuŋŋamba nti bw'ozimba amakaago matiribona n'ogassaako ekikomera kya fuuti 3 waggulu fuuti 8 abibulira mu 3 n'osibako sseŋŋenge n'oteekako embwa n'oteekako amasannyalaze n'oteeka bagala mu nnyumba 7 n'oteekako amakufulu ng'osibawo n'ogenda mu kisenge ekyo n'oteekako oluggi nalwo n'oteekako ekufulu n'ogenda ne weebaka era n'otule tukubula nga wawulira akakoona ofubutuka bufuti oba ki ekiyingidde mu nnyumba security bagibuliikinzi security ogere ku ya mugagga kwotunde security ya mugagga abali mu kyalo beebaka abali mu kyalo kati nno ekyalo kiri very interesting. Gavumenti ya Muzeeyi Museveni ya mastering ekintu kimu abantu kyebatannaba kwetegereza. Gavumenti ya Museveni ya mastering ebyalo kubanga amaanyi gaayo gonna agagiyimirizaawo gali mu byalo. Kaakati omuntu eza simanyi beebusoga ku kyalo kyammwe bwe babehaving nenja kugamba aba ku kyalo kyaffe. Kati ku kyalo kyaffe bw'ojja n'oleetako effujjo nangwe ekyokulabirako nina mutabani wange agenda kuwasa. Kaakati bagenda okukyala ew'omuwala ew'ekisipiri esiise mu bufunze baabakomawo mmotoka gye bajjiramu n'ebafiirako mu kyalo ekimu nga tebasobola kweyongerayo ne bagipaakinga mu maka g'omuntu. Bwe bagipaakinga nannyini maka nabagaa tewali mutawaana muteekaawo musulaawo baali bagenda sula mu nnyumba naye nga tujja sula mu mmotoka yaffe nosula mu mmotoka ziba zituuka 9:00 ogw'ekiro bannakyalo ne bajja nga bazze bakwata ne bajja mu bungi bano tebaamanya nti bannakyalo bagenda kujja bajja mu bungi. Kati bano tebaakola omukisa gwe baakola oli n'agenda mu maaso g'emmotoka n'atandika okukuba eŋŋombe nnyo ezuukuse buli ateeba ayeebasa ava eyo ne alamu y'emmotoka n'egendako kati abantu ne bakuŋŋaana mu bungi nga baga tugenda kubatta. Bano be babbi ababba ku kyalo mu bufunze baali rescued olw'enduulu ey'amaanyi eyakubibwa naye nga bakozesezza eŋŋombe y'emmotoka naye baali bazze n'amajambiya kubatta kubanga ekyalo kiriko obubbi bw'otalabanga. Kyenkirabamu mu ekyo nti ebyalo birina bravery abantu ffe abali mu kibuga gye tutalina. Waliwo ebintu by'otasobola kukolera mu byalo ebyo effujjo jjo okwatakwata abantu obajjamu osikoono bw'okikola emirundi 3 bagenda kusituka nga bannakyalo bo tebatya nga balumba be bantu bagamba bo tebatya loosi. Essaawa eno amaanyi ga gavumenti gonna gabaddewo ku balaala. Kati tubuuza ab'omu mambuka n'abalaala ani asinze amaanyi essaawa eno? Ekyo kye bayita ekyalo. So gwe bw'ogamba nti nno ekyalo so nga beebaka security ey'ekyalo tekolebwa gavumenti kiya gavumenti security ey'omukyalo
ekolebwa bataka ab'oku kyalo. Era bo kubanga otuuka ku kyalo nziyinza okugamba eyinza okwesanga police post eva ku kyalo kyamu okuva ku kyalo w'obeera ne police post w'eri nga distance empanvu. Ate bw'enaabeerako ka police k'eggombolola ojja kasangako abasirikale babiri ab'ebiggo. Kati ate bw'obakubira essimaga eyo wala tetulina n'amafuta gakola ki katuuka. Kati so bw'oba ogamba nti nno tulina okwebaka ofulo oli mu kujooga bantu mukulu Simon oyagala kugezaako ku nafu ya Brevard ey'abannansi okugiteeka ku kintu ekitono nti eyo security ekoze eki. Naye waliwo ebintu bisatu mu security. Mu security waliwo ekintu kye bayita human security, waliwo ekintu kye bayita military security, waliwo n'ekyokusatu bakiyita regime security. Naye nga tonnaba kubyanjuluza byonna kye bitegeeza naki tebiri. Njagala twetegereze omukulu gwe bayita Muzeeyi Museveni. Abantu abasinga balowooza tugenda kusoma ku Muzeeyi Museveni ng'avuddewo. Abasinga bwe balowooza nedda. Ekituufu kiri nti tugenda kusoma bannayuganda Museveni baavudde ng'avuddewo. Tetugenda soma ye, tugenda soma bannayuganda. Bannayuganda ab'ekiseera ekyo babadde balowooza ki? Bannayuganda ffe abaliwo tubadde tulowooza ki okukkiriza emyaka 4 ogitwala mu maaso? Muzeeyi Museveni alina ebintu bisatu by'akola. Ebintu biri bisatu. Muzeeyi Museveni tatunula maaso gy'alaga, atunula mabega gy'ava. Nkulaba kikwewunyisizza. Muzeeyi Museveni tatunula maaso gy'alaga, atunula mabega gy'ava. Bw'otunuulira okuwandiika kwa constitution ya 95 kwali n'ekintu kimu ekikulu Obote takomawo. Ekyalimu ekintu ekikulu Obote takomawo. Bw'otunuulira enteekateeka ey'amagye engeri gy'agiteeseteese erimu ekintu kimu ekikulu, Amin enkola ye tekomawo mu magye. Kaakati gavumenti y'eggwanga Uganda ebadde n'abakulembeze abasukka 2 abo abasatu. Naye okutuuka n'essaawa eno Muzeeyi Museveni akyayogera ku bantu 2, Obote n'Amin. Obote amwewuunyaako ekintu kimu. Yasobola atya okukwata ekkalaamu nga si mulwanyi n'afuga eggwanga ng'akozesa kkalaamu. Amin amutyako ekintu abeera atya nga teyagenda mu ssomero n'akwata amagye n'akwata eggwanga nga n'okusoma teyasoma ng'akozesezza magye. Kati ye agatta ebyo ebintu 2 weesanga ng'essaawa eno twogera ku bintu bisatu mu by'obufuzi by'eggwanga olwaleero bye tusinga okwotinga Muzeeyi Museveni. Ekintu ekisooka kye tumukwotinga tugamba yagamba is a fundamental change experiment eno tegenda eri irreversible. Ekyo ennaku zino bakikwotinga nnyo. Bo kye balowooza yali ategeeza ebiseera ebijja mu maaso nedda yali ategeeza Amin n'Obote tebajja kudda. Abo mu maaso yali tayogera nammwe ba mu maaso, yali ayogera n'ab'emabega. Kati bw'ajja n'akugamba nti nno omukulembeze waweza emyaka 75 aba abuzeemu katono takyategeera bulungi, era naye bw'anaatuuka 75 ava yali tategeeza ye nti bw'anaweza 75 bijja babimanya. Yali agezaako kusaabulula nti Obote bw'agezaako okudda ajja kubanga asusse 75 musibireyo omulundi gumu. Kati abantu bagambe oyo takyategeera basange nga yakisuulawo. Wali yali tamanyi nti ajja kugguka eno mu maaso. Bajja atunula mabega, tatunula nnyo mu maaso. Maaso yeesanga atuuseyo butuusi. So kaakati ye mu bintu ebyo ebibiri n'agattako ekintu ekyokusatu naye abazungu bano mbaggyeko ki? Abazungu baakwata okufuga amawanga gano ag'enjawulo nga bakozesa ekitabo ky'eddiini. Kati n'abaggyako ekitabo ky'eddiini. Kati yeeyo ansa gye mulaba gye yabawandiikira ennaku ezo emabega n'abagamba nze neekuuma n'abantu bange n'engeri gye nkuumaamu eggwanga nkozesa ebintu bisatu. Nkozesa emmundu, nkozesa Bayibuli, nkozesa n'ekkalaamu bayiro okuwandiika ebintu bino. So abasinga bonna babadde bakitunuulidde
nga tebakiraba mu bugazi bwakyo. So obufunze kati okuzzaayo okumaliriza security mu bwangu, human security etegeeza okubeera ng'ebyetaago eby'omuntu nga Sir Simon Muyanga Lutaaya ng'omuntu biri met. Ebyetaago ebyo omusajja bamuyita Maslow yawandiika principle mu management gye bayita Maslow's theory of hierarchy of needs, ng'agamba nti omuntu yeetaaga ebintu ebisinga obukulu okusula, ekyokulya n'ekyokwambala, naye bw'amala okukusa ebyo abeerako ekintu kye bayita ekya self actualization, okwagala okukyusa abalala, n'agattako ennamba eyo eya waggulu nti bw'omala okukkuta wandyagadde okukkusa abalala. Kaakati eyo human security yetwalibadde tukisaako ennyo essira nti gwe Simon gavumenti ekuyamba etya okwekuuma. Essaawa eno bw'obeera ng'ofunye omutawaana essaawa eyo mu studio w'oli, kikutwalira singa ofuna obuzibu gavumenti yo etwala eddakiika mmeka okutuukako okuyamba mu kizibu ekyo, oba ogenda kwerwanako paka bw'onaava mu kizibu ekyo. Ekyo kimu. Ekyokubiri, tugenda tunuulira military security. Military security eriwo okukuuma eggwanga, naye omugaso ogusinga gwa kubeera nti erimu ebintu bibiri, erimu domestic, erimu ne border. Amagye nga ame military galina tools emmundu outside the country. Emmundu tezitunula mu ggwanga. Emmundu yateekebwawo okutunula bali wa ggwanga, so si mu ggwanga. Kati emmundu bw'egeza n'etunula mu ggwanga, mubaamu ekintu kati kye mwaliise insurgencies, naye saagala genda mu details y'ekyo. So kati twebuuze emmundu ezitunudde mu ggwanga essaawa eno, mu ggwanga mulimu insurgency? Nedda. Lwaki zitunuddemu? Zitunulamu nga zikutwala ku security level number 3 gye bayita regime survival. Kaakati eyo regime survival ye security level ekozesebwa buli gye twaliise dictatorship across the world. Bonna abakola ebya dictatorship bava ku level 2 ne bagenda ku level 3 ne bagiyita regime survival. Kati otegeera otya nti regime eri ku level 3 survival, ogenda kutunula ekintu kibano kimu, kankozese budget yo budget yaffe eyakayita ennaku ziyise emabegaawo, ng'egamba tulina tiriyoni 84 ezo ze tuyina ze tugenda okusaasaanya ku ggwanga. Kati ku tiriyoni zezo 84 waliwo ensimbi kankozese kati ekiri mu mawulire essaawa eno. Ekiri mu mawulire kigamba nti abasawo tebajja kusobola kufuna nsimbi ba intern ze bagenda kukozesa. Ensimbi bo ze basaba teziwera na biliyoni 7, ziri wakati wa biliyoni 28 ne7. So kaakati bw'okitunuulira ogenda tunuulira nti naye ezo sente gavumenti egamba tezirina, naye gavumenti erina biliyoni 12 ebitaddewo okulya ebijepere n'okwesanyusa. Abali abakozi aba gavumenti abali mu 60,000 bo bayina ebiliyoni 12 okwesanyusa. Ng'oggyeko ezo waliwo ne biliyoni endala 12 eziteekeddwawo gavumenti oba President Museveni zagenda okugabako mu donation, ng'agabira baani? Bannansi. Kaakati zino ezibo teziriwo. Kati bw'otunuulira ebiliyoni ezo eza donation n'otunuulira ne biliyoni ezigenze mu kugaba ebijepere okulya ku sumbuusa ezo, donut ne kasumbuusa ako nga bali mu conference, bw'ozigatta zenkanankana ne ssente ezigenze mu kulaakulanya bannayuganda ze twaliise social development. Lwaki yeso nkuwuliriza bulungi the inside out question news Yugi ne George Williams Magera na Uganda awangalira mu Washington DC. Lwaki mwabali ebweru eggwanga ate muli banna Uganda, lwaki mulabamu bikyamu byokka
bunafu bwokka kulemererwa kwokka. Do you want to tell me that the NRM government over the last 40 years has no remarkable attributes, things you can talk about and be proud? Yoyinza n'okuwulira kuba neno nti nva Uganda tulina kino nga kiri stand out. Kuba twakwogeredde all these minutes, I have not found anything humble and kind from you about Uganda. Ngenda sooka kubuuza gwe kennyini akimbuuzizza ekibuuzo. Olina ekintu kye weenyumirizaamu essaawa? Uganda? Njagala ompeeyo kimu kyokka. Lwaki olowooza? Lwaki okirowooza? Anti njagala kumanya kyoyagala okiribu. Ombuuzizza gavumenti bwe toyina kirungi ky'ogirabamu. Gwali eyo. Oyagala kunfuula muntu ali Bulaaya, nedda ssebo. Ebiseera byange ebisinga mbimala Uganda. Eno mbeerayo lwa kaseera katono, naye ebiseera byange ebisinga mbimala mu ggwanga Uganda. Okay. So ekyo nja kukomawo nakyo nkikunnyonnyola. Saagala oŋŋambe ndyagwe abeera eyo. Nina bubeezi mukisa nti nsobola okubeera mu nsi bbiri omulundi gumu. Ogwo gwe mukisa gwokka gwe nkola kigwe nina. So gwe bw'oba ogitunuulira essaawa njagala oggyeyo kimu. Kubanga bwe tuba twagala okutumbuula Uganda, essaawa eno tulwanirira ekintu kimu. Twagala kutumbuula natural resources. Nga tugamba tourism, twagala kutumbuula natural resources. Ekigambo kye bayita natural resources ebintu byatondebwawo Katonda. Twagala tubirage ensi nti Uganda erina. Ate abantu bajja babikole ki? Babyenyumirizeemu. Naye gwe nze njagala ombuuleyo ekintu kimu. Gavumenti kyekoze kye twagala tuyite abantu. Bajje bakirabe bakyenyumirizeemu nti Uganda kino ekirina. Nga bwe tuzuukuka ne tutambula ne tugenda Dubai. Ne tukwata ebifaananyi ne tuga woo enguudo zikiridde n'ebifaanana bwe biti. Nga bwe tutambula ne tugenda mu bifo eby'enjawulo. So bwe kiba gwe nawe tokirina. Mr. Magera nkirina. Nja kuwa bingi olwo. Ne mwekisooka tulonda buli luvannyuma lwa myaka 5. Sure deal. Nange yakagwa emirundi ebiri mu kalulu manye nti kale kaŋŋume 5 waliwo okulonda. We have an assurance that our political question as a country has been sorted. We change our leaders after every 5 years. That's number one. Number two, over the last 10 years, Uganda has improved infrastructure. More road network, some roads up there in Karamoja, they have been up better. Tuzimba ebisaawe wakoma mancha Nakivubo, tuyine Nambole, bazimbye Hoima, bamala Kibuwa Stadium. Mulago Hospital that you knew is now split into 3. Aliko Kawempe, Referral Hospital, aliko Mulago yenyini, tuyine Kirudu. We have expanded that. We have a country that is economically growing as we talk today. But now Uganda, over the last 5 years, have each received $1 million shillings to improve themselves, to enter into the money economy, under a program called the Parish Development Model. In the villages, more people have touched money to be able to develop. That is a new thing. Mukulu Simon, kantandikire ku infrastructure. Drainage je ku parish model. Mwami Muyango yogedde ebisaawe by'omupiira 3. Mbuulira ekisaawe kimu nga ssente ze tukitaddemu si za kwewola. Mbuulira ekisaawe kimu ng'essente zikizimbe si za kwewola. Sekikulu byonna kuba na kisaawe oba kumanya nsimbi gye zaava, which of the two is most important? Olina okumanya byombi. Kubanga bw'obeera n'emmotoka gy'ovuga ku looni n'emmotoka gye weesasulidde eriwa gy'osinga okwenyumirizaamu? Gye nvuga nga siina bbanja.
Kaakati njagala twenyumirize tusooke twetegereze nga tetunnenyumiriza mu biriwo. Ekyo kimu. Ekyokubiri, njagala ombuulire ekisaawe ekiri e Hoima engeri gye kiyamba omuntu ali e Kaliro. Njagala ombuulire ekisaawe ekiri e Hoima engeri gye kiyambamu omuntu ali e Kaliro. Kati wetugenda ku parish model nga sinabala kugikutula yonna, ngenda kuwa ebintu bisatu. Kintu ekisooka, njagala obuuze ekibuuzo ekisooka nti bw'ogezaako okulwala olwaleero, essente ezisembayo obutono ziri mmeka ng'ogenze ku kakilinika akasookerwako? Omusujja gw'ensiri, that I can confirm because I treat my children. Malaria mu Kampala wendi around Kisasi. The bare minimum is 100,000 shillings. I don't know the equivalent of dollars. Minimum is 100,000 shillings. Kati tukitwale e Kaliro kubanga parish model si ya Kampala. Tukitwale e Kaliro. E Kaliro kuba yo onoonyezayo n'akalulu ebyayo bitegeera. Ka klinika akasookerwako ku musujja kali ku ssente mmeka? Ekitone y'emitwalo 5 ku 6. Mitwalo 5 ku 6. Omanye emirundi emeka omwana gy'alwala omusujja wakati mu mwezi oba mu myezi average emirundi 3. So mu mirundi mu mwaka. Kati bw'oba okikutte Kaliro oledde ku parish model eyakakadde okaggyeko emitwalo 15. Tetukawa balwadde John. Why do you budget abalwadde kaka? Tetukawa balwadde akakadde. Bw'obeera bagenda bakuwadde ensimbi ez'okulaakulana. Okukulaakulana kusinziira ku muntu n'ebintu ebiriwo ebimwetoolodde. Tosobola kugamba muntu nti muwadde akakadde nga mu nju ye alina abalwadde 3. Mu nju ye alina abalwadde 3 bagenda kwetaaga obujjanjabi omusujja gw'ensiri, bagenda kwetaaga ka school fees akasomero akasookerwako e Kaliro ka ssente mmeka? Primary, secondary? Gwe yogera ky'oyagala. Primary, ekitone nnyo term. What a parent spends a term now is between 150,000 to 500,000. Kaakati e Kaliro akasomero akasookerwako kubanga owadde ssente abadde talina, njagala tusooke tukitegeere ekyo. Aweereddwa akasente kano abadde mwavu oyagala mujja mu bwavu. Kati katutwale ekyokulabirako nti mwami Muyanga w'e Kaliro twagala mujja mu bwavu, tumutereddewo akakadde k'ensimbi, alina omwana omu. Kaakati bw'aba alina omwana omu, katusigale ku mwana, tujja kutunula mwami Muyanga, tugenda tunula na mukyala, tumuwadde akakadde k'ensimbi. Ebintu ebisookerwako ebikulu 2 bigenda kubeera okujjanjaba n'okusoma kw'omwana oyo. Si kituufu ekyo? Kituufu. Kati bw'okwata emitwalo 15 n'ogikubisaamu emirundi 3 oba ofuna emitwalo 45. Yes. Kati bw'okwata okumujjanjaba n'ogamba nti omujjanjaba omusujja gwa malaria emirundi 3 mu mwaka, ekitasoboka, naye n'ogattako emitwalo 15 oyingidde emitwalo 6. Kati ono wamusanze talina ssente ng'ebyo byonna weebiri. Kati emitwalo 6 agenda kugijja kakadde akamu asigazawo emitwalo 40. Kati omuwadde egyo emitwalo 40 agiteeke mu investment asobole okubeera ng'azimba economy. Kyoyagala okuntegeeza okuŋŋamba? Emu tesinga 0. Musanze talina. Oba omuwadde alye ku biceppere, ekyo kisinga 0. Omuwa okulya ku biceppere kisinga 0. Naye bw'omugamba nti kwekulaakulanya, yes, nga totaddeewo esisitimu egenda kumuyamba kulaakulana. Teri mwana azaalibwa nga mwavu. Buli muntu azaalibwa ng'ali innocent, talina ky'amanyi. Ffe tubafuula abaavu abaliwo era ffe tubafuula abagagga. Omwana bw'asanga nga taata yeepositioninze bulungi n'ebikozesebwa bibina, aflorishinga. Bw'asanga taata nga teyeepositioninze bulungi n'ebikozesebwa tebiriiwo, sayiko y'obwavu eripiitinga. System yeekuleetera okulaakulana oba okulemwa.
So mu bufunze bw'otunula polishing model ezo ze bayita donations ekuwaako olyeko osirike kubanga polishing model yali badde teriiwo kukulaakulanya muntu yali badde ekulaakulanya kyalo naye enkola ya Mzee Museveni yo teriiwo kukulaakulanya byalo eriwo kuyambako kuzibikira omu aleekaana ennyo gwe tuwa oyo asike abalala batambule bagende mu maaso ayina eno element gye bayita only one abazungu gye basinga okukozesa nga we walabye mu G7 Ruto ng'asamba ensi n'ereekaana n'Afirika naye ekoze etya ekiikiriddwa naye nga bakutadde eri mabega gwe toyina ddoboozi just bakutaddewo okusanitizinga abalala eyo ye polishing model naye toyinza kuŋŋamba nti nno polishing model gy'otereddewo okuwa abantu bakulaakulane ogenda bawa akakadde k'ensimbi kamu naye nga healthcare system ogiprivatizing ennyo nga yapay ate n'oprivatizinga ne education system nga yapay ekitegeeza gwe okutte ensimbi oziwadde omuntu ate n'omuteegera mu maaso n'omukuba ozimugjeku zonna ate n'omukuba nanyo zimuggyako so bw'otunuulira model ng'okola model zizimba ensi model zizimba abantu toyina tunuulira individuality oyina tunuulira community gavumenti ya Museveni tesobola tunula community kubanga n'abagikulembera toyinza kunga n'ebyalo byabwe tebabikuza osanga omusajja ng'ali ku kyalo nga bamwogerako ng'ate mukulembeze mu gavumenti ekyalo kimulemye tasobola kukuza kyalo naye ng'esente ezikuza ekyalo zikola ki weziso bwe bw'oba bwenyumiriza mu kakadde ako tomalaamu maanyi saagaako mumalamu maanyi nga twogera nja kusigala nga ndi mugumu kubanga tosobola kuŋŋa nti akakadde kasobola ate babeere nga bakafuna saagala kutunuulira jiro kulasa akalimu nze njaga katunuulira enentality mwami gano gavumenti erina ekintu kyekozesa ekya minority consent waliwo ekigambo bakiyita minority consent etegeeza tugenda kukozesa ekitone ekisingayo okufuna obuyinza obusingayo so essaawa mpeyinza kuŋŋamba nti ekyo gwe teweenyumiriza mu ggwanga ery'emyaka 4 nti nno akakadde k'ensimbi akapalishing model bwebakawa omwana we akulaakulana. The Inside Out ku SML News kuoli wetutyo tune George Williams Magera atunyumyamu ku mbeera y'eggwanga lyaffe. George nga tumaliza paati eno esooka y'emboozi yaffe eno njagala kubuuza nga because I assume oli musajja mukristaayo by the name, do you have any 1, 2 or 3 things that make you proud to be Uganda? If so, what are those? Kakati okubeera munnayuganda sinze yakisalawo okubeera munnayuganda nakisangawo nekyesanga nga nkiri so whether oba nkyagala oba sikyagala ekyo kindi ndi munnayuganda so ekyo nino kifuba okulaba nga nkyenyumiririzaamu kubanga kyagwamu ligwe nga bwe najja mu Amerika kino kyo kirala nti ekino nninze nakisalawo kiri saakisalawo nakyesanga bwesansi ekyo kimu. Ekyokubiri kye neenyumiriza mu Uganda nti Katonda yatuwa ensi ennungi emu ku nsi ezikyasinze obulungi in natural environment, natural ekitali man made ekiri God given nti osobola okusuula ekikajjo wali ku luguudo enkeera ayisewo omwezi gumu ebiri n'okisanga nga kikuze n'okikwata n'okirya nga tokitaddeeko maanyi gonna okukirabirira. Ekyo Uganda Mukama yakituwa nga nze omukristaayo nkyebaza Katonda. Ekyokusatu neebaza Katonda nti yanteeka mu ggwanga eririmu abantu abaagalana, abannayuganda
ng'oggyeemu ebyobufuzi baagalana. Nze kino nkikugamba kubanga ntambudde district 46 zonna nkibalanga ne cities ozitaddeko nesinkana bannayuganda nga njogera nabo. Ekintu ekisooka bannayuganda kye basooka okulaba beetunuulira nga bannansi nga tebannatunuulira mawanga gaabwe. Beetunuulira nga bannansi era bakolagana naawe ku level ya bunnansi. Naye kasita otandika okuyingizaamu ebyobufuzi ne economics ebintu ebyo ebirala, awo kivaawo ne kitandika okutunuulira amawanga. So nze ng'omukristaayo ebyo bisatu byenyumiririzaamu okubeera munnayuganda. Mwami Magere, ebisatu byompadde tekuli kyoyinzaga nti kivuddemu effort ya government. I was asking you a question in view of the 40 years of President Yoweri Museveni's leadership. Byonna byeyogedde naturality ya beauty ya Uganda is natural, God given. Without Museveni, it can't happen. Ebyabantu okwagalana, government siye bagamba okwagalana. Baagalana naturally because of how we conduct ourselves. N'ekisoose. Yes. Toyina mu byombalidde kyondaga nti kikusanyusa nti oyinza nti 40 years down the road government ya Museveni ya NRM etuyambye kino tunakyogeranko emirembe n'emirembe tekiriiyo. Nga Magera n'ebyalo byenvaako nzaalibwa wano e Mukono naye tuva Luweero era bujjajjaffe gye bulira gye batuziika. N'amaka gange amakulu gali Luweero. Nze nga Magera ne ku byalo byenvaako gavumenti ya Museveni nze siina kye nali nfunyeemu. Kiddemu. Nze nga Magera ne ku byalo byenvaako biri bibiri. Obujjajjaffe erina amaka gange amakulu e Luweero. Ne we banzaala e Mukono nawo ninawo amaka bwenkulidde e Mukono. Nze ebyalo ebyo bibiri byemmanyi nange ng'omuntu gavumenti ya Muzeeyi Museveni tetugifunyeemu okuggyako Katonda bye yatuwa bye tufunye. The Inside Out wetumaliza programu yaffe olwaleero ekitundu kino ekisoose. George Williams Magera tujja kumala okunywa naye ku nsonga endala kubanga tukyali naye. Omu ku bannayuganda bawangadde ebweru w'eggwanga betamanyi oba bayitanga bannamagoye alabira maaso n'alabira n'emabega dual citizenship munnayuganda mu America tetumanyi bulungi. Programu yaffe eraddako bye tutandikirako. Walikwera ku mukutu gwaffe gwa 7 News UK nze Simon Muyanga Lutalo.